Musibye mutya abalungi abawuliriza ba NCK TV n'abalabi baayo kansubire omunga abakumye bulungi. Ku ssaawa zino nina amawulire si malungi gakwatagana ku Dr. Bbossa amanya g'amatuufu nga Samba bagenda era ng'ono azannyira mu kibiina ekimu kye bayita the Ebons nga batera okuorganizinga emizannyo gyabwe ku theatre La Bonita. Omwami ono yatandika emizannyo mu early 19s ngawo 1991 omu 1992 era nga bazannya mizannyo nga That's Life Mwatu, bazannya Kyekyo, bazannya emizannyo mingi. Kino ekibiina kye kimu ku bibiina ebizannya emizannyo egy'ettutumu. Bano batera n'okugenda ebweru okuzannya emizannyo gyabwe. Baorganizinga big shows nebanga concert. Omwami ono mweno wiiki yaddusibwa mu ddwaliro lya AHK ng'ali mu mbeera mbi nnyo era wenjogerera ali mu ICU. Tetumanyi kirwadde ki ky'alina, tetumanyi lwaki bamututte mu ICU naye nga tusaba Mukama amuteeremu obwangu era bambi amuwonye. Omusajja ono guno omwaka ajja kuba aweza emyaka 59 egy'obukulu era ng'awangudde awaadi eziwera mu film industry. Weyogera ku bantu abazannya firimu mu Uganda tuyinza kubuusabuusa Dr. Bbossa. Dr. Bbossa muzannyi w'amaanyi nnyo era nga y'omu ku bakutte bendera mu film industry mu Uganda. Tusaba Mukama amuteeremu obwangu.